nkwaniriza nnyo nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Valentino Magunda ekwenda mu Komansimbi director KPJ Dream Goals Consult Limited. Ebizibu ebiri mu kuzimba oba mu kugula ettaka eritali lyakya, ettaka eritawera fuuti 5 ku 10, tebikoma ku vidiyo eri gye twakulaga ey'okulwaliramu, naye waliwo n'ebizibu ebirala ng'ate byo bizibu nnyo. Ye video gye ngenda okulaga tewerabira ku subscribinga bwe kubanga omutwe okusosa okujja wano sharinga ate wo subscribinga kona ne kantu akalinga akati kitegeeze bottekayo video kw'omukaso. Oluvannyuma lw'ensonga ezo mu mawulire gaffe amalala tumera okulaga eggulire ly'abatuuze b'Entebetebe abalajana olwamulirwana waabwe okubazibira ekkubo. Bano bagamba nti bali mu kattu kuba bateekateeka okukyaza abako nga tebamanyi we bagenda kuyita. Basabye abo abaana oluusi ne nga baleese emmere ng'emenya okugiyisaawo. Abapangisa bonna badduka town council yendeega emisolo simanyi kyakukola. Musoke atulambuza ebiyumba by'enkoko ezize zimufaako olw'okukaluubirirwa okutuusa emmere awaka so nga n'ennyumba ezaali z'abapangisa mwe yali ajja ssente zaasigala nkalu bwe baamwebalamu olw'okubula bwe bayita. Enkoko zange 1,300 zonna zannemerera lwa nsonga lya kkubo nga emmere sikyalina wenziyisa. Bano bali mu kabiga kennyini era nga basobeddwa eky'okuzzaako oluvannyuma lwa muwala waabwe okubategeeza nti abaleetera omuko naye nga tebalina wakumuyisa. Tetulinawo we tunaagikolera mikolo wonna bakodomi siyinza kubakkiriza tebalina we banaayita naye mutuyambe. Balajjadde minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okuyingira mu nsonga zaabwe basobole okufuna obwenkanya kuba abakulembeze be batuukiridde balemereddwa okubayamba. Ettaka Sam Mayanja nkwegayiridde emikolo gyange gituuse mu mwezi gw'omwenda. Abatuuze okulikayira Abdala basabye Nakintu okuzzaawo ekkubo lino. Ne tusaba abantu abo babiri abakayanira esayidi awo ffe tubagamba ng'abatuuze mutukkirize tuteme ekkubo oba ekkubo libeerewo kubanga nammwe gye muyita si wammwe. Nga te noone yazibyewo yakozesezza bitundu birala okujja okutuuka ewuwe. Ne tugamba ddala kiba kya buntu gwe gy'oyise olowooza bo banno bali tebaagalayo. Nsaba era ng'omukyala ng'oli muzadde kiba kya buswavu nnyo omukyala okuwalampa ekikomera oba okubeera nga talina waayita. Abakulembeze be twogeddeko n'abategeeza nga bakwataganye ne RDC w'ekira okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa. Era nga nsaba maama wange akkirize abakulembeze akkirize RDC kye yatuuseeko akise mu nkola aleme kiyisaamu maaso. RDC wakira Naboth Kagolo yayingira mu nsonga zaabwe okubakaanyisa kyokka Nakintu n'asimba ne Nakakongo tikikafuuwe okubakkiriza okumenya ekikomera kye. Damba Tadeo n'ebisinga byebizibu ebyetobese mu kugula ettaka eritawera 5 ku 10. Bulijjo tubagamba kakati olaba omwami oyo yagula ettaka nga teriwera 5 ku 10 ate mu kuzimba ateekwa okuba yamalayo. Kati ono neiba we naye kati bwe yazimbye yamazeeyo ate era ekikulaga nti ddala omukulu ono yali tawera 5 ku 10 era n'awantu si wawe ebintu byatuuse bewa RDC naye gwomanyi kyekitegeeza okwetoloozaako ekikomera nga mukazi wo awalampa ekikomera n'omwana mu ngeri eyo enkoko zo ne zifa. Kati ate ekyetoolodde awo muwala w'omwami ono agenda kwanjula. Wakwata obukadde 5 wakwata obukadde 6 kubanga bw'oyagala okumpi ne Kampala n'ogula obugujule 2,3,2,4. Kati we baba nga bamusibiddeyo we batyo sooka ombuulire olwo toyireti we baba bagisibidde manju w'ekikomera. Kati kuba akafaananyi omuntu aguddemu ekyayinzikulu
aguddemu kiprotiki aguddemu embiro kati ate wano akutta akaana kati ate wano yeewanika kati tebereza naawe embiro oluusi yeka kati mama akutta omwana oyo olabye nga ku kisenge kuliko emisongolankwinge kuliko emitayimbwa kuliko kati singa gikosa maama w'omwana oyo ebizibu bingi ebyetobese mu ggula ettaka eritawera 5 ku 10 because tuba tuba tukola estates zaffe mu kepije tuzisala 5 ku 10 neiba wabeereri nawe jangu tukuguze ettaka nga lyakyapa liwera 5 ku 10 tulina save to own land promotion eriwo obulenzi obukadde 4 n'ekitundu kwata akakadde kamu emitwalo 3 kaleete oluvannyuma leete emitwalo 69 buli mwezi okumala emyezi 5 tukuwe ettaka lino weeyagale onyumirwe obulamu semuto okwata obukadde 4 bwokka okwata akakadde kamu buli mwezi n'okwata emitwalo 75 okumala emyezi 4 ettaka lyo n'olifuna nga liwera 5 ku 10 nga wagazi tebagenda kuzimbako toilet zikwetooloola tebagenda kugamba waliwo bingi byoba owonye ffe batuyita kepije dream goals consult limited tusangibwa Kawempe okulirana woofiisi za nira essimu zaffe ziri 0700 34 10 31 ukitegedde ne bw'oba oyagala okulya sumbuuse ez'essimu zikubeko 0757 62 92 95 mama yeetisse omwana gwe mama awalampye n'omwana naye nze kye neebuuza omusongolankuye tegusobola kukosa maama ono tifu omusongolankuye tegusobola kukosa maama ono gusobola okukosa maama ono so n'olwekyo jangu ku kepije ebizibu bibino tubikulaze so 5 ku 10 soko jonyo nyolemu abantu 5 ku 10 obugazi obusobola kuzimbako kyengalaki because ono bamuzimbiddeko ekisenge kuba yagula buno bwa 2 kwa 3 anaku mmeka jukira 2 kwa 3 ndiye kubo 2 kwa 3 estate yaffe soka abantu banyo birwa kisikuwa no tula chemba nyinyola cha makuru nga inginiya futi 2 kwa 3 kila line kubo jelive no libera futi 2 kati wewe uko gazira wano mukona yabera 3 kila waina poloti ya futi 2 kwa 3 oboli kubonga kuliko ne kona lyako obato oli mukubo oli mukabuli kakati abantu bemenyera bwerere poloti etekeddwako kuziba eri futi 5 ku 10 poti esobola kugikozesa bintu ki wammanga poloti eyo eya futi 5 ku 10 osobola okuzimba kamaka nga gatudde ku poti ya futi 5 ku 5 eyenneba mashoni agaba maka manene amaka gatula ku futi 5 ku 5 negajimalayo manya eyo nyumba bwaguuga kitegeeza oba kyalinayo futi endala 5 ku 5 okitegeera kati futi eza 5 ku 5 osobola okusimbako olusuku kuzimbako biyumba bya nkoko ebyembuzi nosigazawo ne compound okitegeera yeyo gye bayita poti ya futi 5 ku 10 ate nga mu ngeri endala osobola n'okukangula 10 ku 10 ate osobola n'okugamba kanguwe futi 10 ku 10 ate ekyo 10 ku 10 baaba ozimbako ne rentals ebbali n'ozimbako ziroji olusi oyinza obbaawo abantu abamu abalookingira mu looji nga babagala looji abamu balookingira mu nyumba z'abapangisa oteekawo zirentals ebbali n'oteekako amaka n'oleekako olusuku n'oleekako ebiyumba by'enkoko eby'embuzi
so ettaka eggazi lirina kye likongerako. Buli wootunula mu ttaka gwokyalinawo ekifo kikakatako kyotalina okyongerawo, naye omuntu ali awantu awafunda teyeeyongerako. Kyekiringa n'omuntu apangisa ennyumba ya single room. Omuntu apangisa ennyumba ya single room ateeka mu kitanda kye ennyumba neggwayo n'alaba nga atuuse gyakoma. Kisekera naye oba n'ennyumba ennene ekusikiriza obba ng'oteekamu ebintu ogifiiringa kyekimu n'ettaka lya fuuti 5 ku 10 oba 10 ku 10. Buli wootunulira oba olaba olina kyosobola okwongerawo, bwe kyoyongerawo ate nga bwe kyoyongerawo kiba kiggasa. Kyekyo kakati mukwano gwaffe kyolina okukola twekwate ffe abaka PJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa wano Kawempe okuliraana woofiisi za Nilwa. Essimu ziri 0703411031 ne 0757929295. Oyagala okuyiga ku nsonga ezikwata ku ttaka, oyagala okuyiga eby'ettaka, oyagala okumanya ku by'ettaka baleme kufera, eno ye channel yokka ekola ekyo mu KPJ. Kati subscribinga, sharinga, tusobole okubanga omanya bingi. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza, genda mu comment box. Oyina ekintu kyoyagala twogereko ku by'ettaka, genda mu comment box. Tujja kubanga tukuddamu. N'olwekyo kankongere vidiyo eno olabe ebizibu ebiri mu ttaka eritali. Oluvannyuma lw'ensonga ezo mu mawulire gaffe amalala lumalira okulaga eggulire ly'abatuuze b'entebetebe abalajana olwamulirwana waabwe okubazibira ekkubo. Bano bagamba nti bali mu kattu kuba bateekateeka okukyaza abako nga tebamanyi we bagenda kuyita. Basabye abo abaana oluusi ne baba nga baleese emmere ng'emenya okugiyisaawo. Abapangisa bonna badduka. Town Council yendeega emisolo, simanyi kyakukola. Musoke atulambuza ebiyumba by'enkoko ezize zimufaako olw'okukaluubirirwa okutuusa emmere awaka so nga n'ennyumba ezaali z'abapangisa mwe yali ajja ssente zaasigala nkalu bwe baamwebalamu olw'okubula bwe bayita. Enkoko zange 113 zonna zannemerera lwa nsonga lya kkubo nga emmere sikyalina wenziyisa. Bano bali mu kabiga kennyini era nga basobeddwa eky'okuzzaako oluvannyuma lwa muwala waabwe okubategeeza nti abaleetera omuko naye nga tebalina wakumuyisa. Tetulinawo we tunaagikolera mikolo wonna bakodomi siyinza kubakkiriza tebalina we banaayita, naye mutuyambe. Balajjadde minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okuyingira mu nsonga zaabwe basobole okufuna obwenkanya kuba abakulembeze be batuukiridde balemereddwa okubayamba. Ettaka Sam Mayanja nkwegayiridde, emikolo gyange gituuse mu mwezi gw'omwenda. Abatuuze okuli Kayira Abdala basabye Nakintu okuzzaawo ekkubo lino. Ne tusaba abantu abo ababiri abakayanira esayidi awo ffe tubagamba ng'abatuuze mutukkirize tuteme ekkubo oba ekkubo libeerewo kubanga nammwe gye muyita si wammwe. Nga te nno yazibyewo yakozesezza bitundu birala okujja okutuuka ewuwe. Ne tugamba ddala kiba kya buntu gwe gy'oyise olowooza bo banno bali tebaagalayo. Nsaba era ng'omukyala ng'oli muzadde kiba kya buswavu nnyo omukyala okuwalampa ekikomera oba okubeera nga talina waayita. Abakulembeze be twogeddeko n'abategeeza nga bakwataganye ne RDC w'ekira okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa. Era nga nsaba maama wange akkirize abakulembeze, akkirize RDC kye yatuuseeko akise mu nkola aleme kiyisaamu maaso. RDC wakira Naboth Kagolo yayingira mu nsonga zaabwe okubakanyisa kyokka Nakintu n'asimba ne Nakakongo tikikafuuwe okubakkiriza okumenya ekikomera kye. Ngenda kwerawo bwenti nerege buli wabatenda okubanga nerezebwe buli wabagenda okubanga nere ngenda kwetekawo bansite.